Amawulire ga ssanyu Omukunja Atasera Hands Pro Live wamu ne omwana Soda bateereddwa. Love Mercy mbaletedde details ensonga lwaki abatadde wamu ne terms and conditions zalina okufollowinga nga bamaze okumuta Omukunja Atasera, era mbaletedde ne lawyer waffe Omujapani Calvin Kanja gwe yatuletedde. Kale nga bweri enkola fano kwanda boy UG ka video mbadde nsaba kampere ka like kabe nga kasotambula katuukere omuntu yenna yandiyagadde kumenya kweno information naddala abaana ba ttiimu Omukunja Atasera ne ttiimu Love Mercy wamu ne ttiimu Nuupu ne NRM kozi zino ensonga tezibadde just za Mukunja ne Love Mercy, zibaddemu ziri parties ennene zemumanyi mu Uganda. Nuupu wamu neki ne NRM yadde basinga badde bagamba ne FUPU eri FUPU mugimanyi ekibiina ekipya ekya Alien Skin kyeyatonzeewo. Kale katuyongere n'amawulire gaffe agairo Haji Miti walinnya okuddukisa gowe n'alina ebizibu namba eryawo esembe 151 mu inboxing esembe 15 mu inboxing ajja kuba akuyambako n'ebizibu byonna byoba osanze ku nsi kuno. Kale katuyongereyo olunaku olwaleero abawo Franka president waffe wa TikTok namukubirako essimu lwabadde lunaku lwajjo we namukubidde essimu negamba Franka naye guli president wa TikTok ono Love Mercy wa TikTok Omukunja Atasera naye wa TikTok lwaki tobatuuza wansi ng'omusajja omukulu n'obatereeza okisegeera n'oba ne beesonyiwagana okisegeera naye nangamba mbu njabikolako wana neefulanga akubira Love Mercy essimu naye nga mbadde manyi afeera kozi manyi abawo Franka nnaku zino takyali mwesigwa alimba nnyo abantu. Kumbe omusajja bali kyembadde mmanyi kumbe omusajja yamaze n'akituukiriza yamaze n'ajjayo yagenze n'ayogera ne Love Mercy bulungi nnyo era Love Mercy yakoze eki yamaze n'akkiriza n'asonyiwaani n'asonyiwa Omukunja Atasera naye kompeni yange eri bwe bati Love Mercy alina okwetondolera abaana babiri beyasibye batalina musango kozi naye akimanyi muli tino tebalina musango okitegeera era abaana abo balina okufuna justice kozi abaana tebaaliwo nga Love Mercy ne Omukunja Atasera nga balwana ebintu byabwe okitegeera fine babatadde bagenda batta kozi banabatta naye tosobola kuva eri n'oteeka omwana w'abendi n'omusibisa taata w'omwana n'ajja n'akabira ku poliisi. That's being unfair okitegeera tosobola kuva eri n'okikola. Love Mercy tubadde tumanyi bulungi tino agenda kusonyiwa Mukunja naye abo abaana abo omwana omu yagambye muno yaleka ennyumba ye nga nzigule Yohanis yaleka ennyumba ye nga nzigule n'agenda kulaba Mukunja ne bamukwatira ennyumba ye yasigala nzigule ne bamubba ebintu byonna. Kati ebintu bye bamubbye mu nnyumba lwa Love Mercy olowooza alisonyiwa Love Mercy mu mutima gwe yadde amutadde okitegeera oba munfuna njagala bino ebintu byogere mu perspective ya buli omu wafunire yandikutira Omukunja Atasera namusiba ebibye naye abaana babiri n'abajjamu yadde abatadde Love Mercy nga Wonder Boy UG tukuwebaza okubeera nga obasonyiye naye era kyewakoze si kirungi eri abaana bali ababiri nja kusigala nkyogerako paka kati musoke mulabe akatambi ka Frank abawo Love Mercy kenyini yadipositiza kitegeeza ntino ebyaddala akoze eki asonyiye Omukunja Atasera. Frank abaho president wa TikTok olwaleero ndi wano bayita batya wano Natete poliisi nze kutabaganya Love Mercy ne Mukunja Atasera era olwaleero tutuuse ku nzikaanya Mukunja ne Love Mercy bakkaanyiza Love Mercy amusonyiye era amuggyeeko omusango nga bwetugatiddwako kanso waffe lawyer asobola kwogerako eri abantu. Abazadde bamusinza abakulaba amanya yenze n'aprecious omugabo tukuze kyamaanyi yapengasede president wa TikTok abaho wamu yekwiri masoro antikaduka Love Mercy n'abazadde abamusuju ne natawasoda tuli basanyufu tusobodde okutuuka ku nzikiriziganya kyensonga eno tumale ekitaka nga tetusimu kooti wati tumale tukiyita amicable settlement era twagala kwebaza mukyala Mercy Love Mercy ono Love Mercy katagalaeyani kakati twagala kwebaza paka tumunga eyanziza nnyo
olw'omutima ogusobola. Singa temubaddemwe nerona wamwe okwogera obulungi sagala kisigadde nga nina ekintu ku mutima bati nsonyiye Mukunja naye kyemanya ajja kunsonyiwa buli omu ave ku linnya lya munne yes muvuddeko naye akole ki anveeko mpozi n'ekirala batiktokers mwenna twongera obategeeza nti mu bulungi mu mutima mulungi si mu kukaka mutima mulungi Laakumasi asazeewo emisango agitegeyo asonyiwe Mukunja nga tiktoka munne oba nga hasika munne tusobole okukuuma emirembe ku tiktok so n'olwekyo tiimu Laakumasi mirembe mubeere mirembe ne tiimu Mukunja temuvaayo ne mugasima twakasinza amaanyi kabadde simanyanga keewaana kabadde kakola kinedda asazeewo mu mutima mulungi asonyiwe Mukunja era tubadde tusaba temwatakinga Laakumasi temuvuma bizinesi ye ya bizigo temuvuma ki wano ku tiktok twagala mirembe mukuume emirembe era Mukunja neewe ofuluma ekukomera laba ka vidiyo kano okukitegeera nti mu bulungi Laakumasi asazeewo akole ki akusonyiwe weesonyiwe erinnya lye weesonyiwe bizinesi ze tokoonanga ku kintu kyonna ekyefaananyiza Laakumasi naye tajja kuddamu kwogera ku bidyo tukuume emirembe ate okuda ffenna abazadde nze muzadde wa soda omwita soda okufuna omuladdana naye nga manentumu amanya nga mulagala soda abakolasegeza bano baana bange naye badde nnumwa okulaba omwana Laakumasi nga bakuuta kandi baganda abakunja baana bange nange era ngera tuuza abaana batabaganye bajje bakolingi badde bakwaki bakola naye ekisinga obukulu sekitiibwa nibate kwogera kumako kwogera ekusabya gavumenti kikosa nabali mu busavisi ya gavumenti naye ndebaziza osonyiwa banyoku ate mukutumira kutuula mukanye n'abafuma omwana temuvuma nga mulabiddeko bingi emuvuma nemumuleke ani ate alina obusuuku bwe mukama abatumire omukisa. I'm the parent to Hans Olive. I thank very much my daughter Marcella Masse for having forgiven my son and our sons and for having withdrawn the case against them. Thank you very much once again, and I wish you nice time. Let's promote businesses to each other. Let's work together to promote peace and stability, and we should make money. We encourage the youth to look for where this money they work. TikTok continues, but building peace. Thank you very much. Era